Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe nnyo, Mukama yeebale atukuumye, atuyambye, atulabiridde, ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Balamusizza nnyo abawuliriza akawungeezi ka leero ennaku z'omwezi nga 28 Desemba, omwaka tugusigazzaayo tugubulayo ennaku 3 tugumaleko. Kitiibwa n'ettendo tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwebale emirimu, mwebale gye mutuusaako engalo newankubadde ng'abamu mukyali mu holidays, festive gundi holidays eza festive season, naye ate abalala bali mu mirimu. Of course abalala bazzeeyo, abeekozesa bazzeeyo, abamu offices bakyaliwa, bakyali mu holidays. Ate waliwo n'abalala bangambye ffe tuli mu kukola, abali mu Saudi Arabia, abali mu mawanga ag'enjawulo. Mukama abawe omukisa, Mukama ayongere obbakuuma, beetolooza ekisa kye n'obukuumi, abawe amaanyi. Mwebale kukola. Bayibuli egamba nti ataakolenga n'okulya taalyenga. Kati mwebale kukola, mwebale kukazana, mwebale kufuba. Emirimu gyonna gye mutuusaako engalo Mukama agiraba. Ate togenda kukolera bwereere, kubanga Katonda agamba nja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Bw'aba akyogedde bw'atyo n'agamba nti nja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo, meaning togenda kukola mirimu naye emirimu egyo ne gibeera nga negiba nga kugamba nga tegivuddeemu, tegizadde by'olabako, kubanga emirimu egyo gy'okola gigenda kuzaalira ebintu bingi, gigenda ku Katonda awo wennyini. Olwo lwe lusuku lwo, olwo lwe lusuku, emirimu gy'okola lwe lusuku lwo Katonda lwafukirira n'ofuna omukisa mu linnya lya Yesu. Ng'omulimi bw'alima n'alima amatooke, enkuba n'etonnya, enkuba n'erufukirira olusuku lwe, olusuku ne lubala emmere n'asanyuka. Era bw'atyo oyinza okuba ng'otunda oli mu butale, otundira mu butale, otundira mu maduuka, mu akeedi, wonna gy'oli, abali mu biyumba. Mukama abawe omukisa, ate awa omukisa emirimu gy'emikono gya buli kinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yatugamba mu Isaaya 65, Isaiah 65, yagamba nti temulikolera bwereere mirimu. Bw'atyo bw'agamba mu Isaaya 65 nti temulikolera bwereere mirimu. Kati njagala nkutegeeze nti emirimu egyo gy'okola Katonda agenda gikuweeramu omukisa. Nyiikira bunyiikizi kola. Ate 2022 ate abeere wa kola nnyo n'okusingawo. Tunoonye nnyo Katonda ate tukole nnyo emirimu, kubanga Katonda wali okubulesinga emirimu gyaffe. Mbalamusizza nnyo ab'emikwano, abalala bakyali mu byalo, mukyali biseera ebisinga bakigamba mbu bakyali mu ggandaalo, eggandaalo lya Ssekukkulu. Anyway, teribeera ggandaalo kubanga wabeerawo bintu bingi eby'okukola. Kankubulire n'ewaka okusetolinga ewaka n'oba nga oyina by'okola, kubanga kati abantu abamu akeera ku makya n'adda lwaggulo n'adda kiro adda akooye, naye mu nnaku bwe ziti zikugamba zimuleetera okuba nti yeetereza n'ategeera kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, wano wali bwe wati, wali bwe wati. Kale Mukama mulungi nnyo okuba nti tufuna obudde bwe buti. Ate n'ekyokubiri okuba nti tusheyalinga ne families zaffe. Okimanyi nti family nkulu nnyo, okuba nti tusheyalinga ne families zaffe, n'omanya abaana bali batya, n'omanya wagenzeeko mu bazadde, n'omanya kikulu nnyo ab'emikwano. Kale Mukama bampeere nnyo omukisa omunene mu linnya lya Yesu. Mbadde njogera ebyo byonna nga nkusuubira okuba nti bannaffe obayise. Ekigambo kirungi nnyo kye tugabana ennaku zino, ate kituyamba ne kiyamba n'abaana baffe. Ab'emikwano tuyigirize abaana baffe ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba nti yigiriza omwana omuto ekkubo eritya Mukama, ne bw'aba akuze, ne bw'aliba akuze talirivaamu. Kati njagala nkutegeeze, bw'obanga otegedde nti Pastor Teddy ajja, jangu mutuule wamu n'abaana, abaana basobole okuwulira. Ono aŋambye nti aba Christians abali ewa e Saudi Arabia
mukama bampeera omukisa abali Saudi Arabia, tiimu Saudi Arabia, tiimu Jordan, tiimu Abu Dhabi, tiimu Egypt, yonna tiimu gye muli nti mweyita tiimu. Waliyo simanyi oba waliyo abali e Syria, simanyi naye nga yonna gye muli mukama abampeera omukisa nange mbassaamu ekitiibwa. Mukama ayongere obbansanyusiza mu linnya lya Yesu. Mwebale kuyimirira ku kigambo, ffe tugenda kuyimirira ku kigambo. Waliwo tiimu London, yes, tiimu London UK, tiimu Canada, tiimu America, tiimu South Africa. Mwenna mbaagala nnyo ate mbaagaliza Christmas, mbaagaliza Christmas twagimaze naye mbaagaliza omwaka omupya omulungi ogw'essanyu. Katonda abankolere bulungi nga bw'ayogera mu yes, tiimu USA, ono tiimu ki ono agambye tiimu Mabirizi, nammwe tubatumidde. Tiimu kyendala mumbuulire, tiimu TZ, tiimu Kenya, tiimu South Sudan, tiimu kyendala, tiimu Real. Mukama bampeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tiimu Iganga, waliyo tiimu Mbalala, mwe tiimu USA n'abamaze dda. Mukama abankolere bulungi. Ayogera bw'ati mu Zabuli ey'enkaaga-mu-etaano lunyiriri lwa 11, Zabuli 65 lunyiriri lwa 11 ne lwa 12, n'agamba nti ateeka engule ku mwaka, ateeka. Yes, waliwo tiimu Heaven, ffenna tuli tiimu Heaven. Tugenda mu ggulu tukole obutuukirivu n'obutukuvu tusobole okuyingira eggulu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tiimu Abu Dhabi, tiimu ani Dubai, mwenna Mukama abankolere bulungi. Agambye Psalms, Zabuli ey'enkaaga-mu-etaano, Zabuli 65, leka tugisome. Zabuli 65 tujja gisoma nga tumaliriza okukola ki? Okwebaza Mukama olw'olunaku lwa leero. Tugenda gisoma nga tiimu Mubende, tiimu ani endala? Saudi Arabia n'abamaze dda. Tiimu Mubende, tiimu Mityana, tiimu Uganda, Mukama, tiimu Kampala, tiimu Entebbe. Mukama bampeere nnyo omukisa. Tiimu Kawempe, Mukama bampeere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu. Mwebale na kunjagala, ate munjagadde luno. Mwebale kunjagala. Mukama abankolere bulungi mu linnya lya Yesu Kristo. tiimu Makindye, tiimu Makindye, tiimu kyendala, tiimu tugenda mu ggulu, tiimu No Divorce, tugenda mu ggulu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kale Mukama abankolere bulungi mu linnya lya Yesu. Leka tusooke twebaze Mukama. Tiimu New York, yes, tiimu New York, mwenna happy new year. Mwenna mbagamba nti happy new year, happy new year mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Eno agambye nti tiimu kusaba yes, ate tusabe nga Yesu yatugamba tusabenga obutakoowa. Kale tugenda kusaba nnyo ate obutakoowa mu linnya lya Yesu Kristo. Kale leka twebaze. Taata omulungi, Kabaka w'abakabaka, tukusinza, tukugulumiza Mukama, tukuwa ekitiibwa. Mukama, tuzze mu maaso go nga tuyita mwana we Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama, tukwebaza olw'ekisa kye ekingi, tukwebaza olw'amaanyi go, olw'ekitiibwa kyo Kabaka w'abakabaka. Mukama, otukoze bulungi, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Twongere okukoowoola Kabaka w'abakabaka, era nga tukwasa obulamu bwaffe, tukwasa olunaku lwa leero, tukwasa Mukama Kitange saavisi yaffe gye tugenda okugabana. Tusaba Katonda waffe otukolemu omulimu, ogulo amatu gaffe ag'omwoyo, amaaso gaffe ag'omwoyo, omuntu waffe ow'omunda Mukama omuteeketeeke tusobole okugabana ekigambo kino. Omwoyo omutukuvu tukwaniriza, ojje oyogere naffe, weegulumize era weetwalire ekitiibwa. Tuyigirize ekigambo kyo Mukama, tuyigirize amakubo go ag'obutuukirivu. Weebale Yesu, weebale Mukama. Omwoyo omutukuvu tukwaniriza mu linnya lya Yesu Kristo tusabye,
amiina. Gamba nti amiina. Amiina. Ono agambye team forever, heaven forever. Kituufu nnyo ekyo, team heaven forever. In fact tukolerera ggulu. Ono agambye team Soroti. Yes, team Soroti, team Dubai twabamaze dda. Happy New Year mwenna, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mbagala nnyo naffe team Word of Salvation naffe tubatumidde tubaagala team Masindi tubalabye team Saudi Arabia twabamaze dda naye Happy New Year mwenna Mukama team kulokokera ddala waliwo team kulokokera ddala ffenna tufuke team kulokokera ddala na kugenda mu ggulu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kale Mukama mulungi era Mukama bampeere nnyo omusango nakuwaleero mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba bw'eti egamba mu Zabbuli enkaaga mu ttaano olunyiriri olw'ekkumi n'olumu 12 ne 13. Zabbuli nkaaga mu ttaano Zabbuli nkaaga mu ttaano egamba bw'eti Psalms 65 from 11 to 13. Psalms 65 from 11 to 13. Onagambye team Zambia, team Zimbabwe, team South Africa, mwina tubatumidde team kulokoka, team kulokokera ddala kugenda mu ggulu. Omulabe waffe tetumuya wa chance, Sitaani talina chance, Sitaani talina wagenda, tetumuwa chance kubanga Bayibuli egamba nti Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kati talina gwagenda kubba, talina gwagenda kutta, talina gwagenda kuzikiriza kubanga tugenda mu ggulu mu linnya lya Yesu. Bambi team UK twabamaze dda, team Cairo mwenna Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. In fact team China tubadde tunajjogerako, team China, team Asia yonna tugitumidde, team Germany Mukama abatuwera omukisa tugamba Happy New Year, team Soroti, team Moroto, team Arua, team Guru, team zonna, team Nebbi yonna tubatumidde. Mukama abatukolere bulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kale Bayibuli egamba bw'eti mu Zabbuli enkaaga mu ttaano olunyiriri olw'ekkumi n'olumu 12 ne 13 egamba nti oteeka engule ku mwaka bwe bugimu bwo n'amakubo go gatonnyesa obugimu, gatonnyesa mu malundiro ag'omu ddungu, n'obusozi bwesiba essanyu, amalundiro gambala ebisibo era n'ebiwonvu bibikiddwa eŋŋano. Byogerera waggulu olw'essanyu era biyimba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olunyiriri ndukuwadde si yenjiri gye tugenda okugabana wabula ndukuwadde nga ggwe nga nkusabira nti Katonda ŋambye Zabbuli nkaaga mu ttaano Juliet Muyima please ŋambye Zabbuli nkaaga mu ttaano Zabbuli nkaaga mu ttaano olunyiriri olw'ekkumi paka 13. Bayibuli egamba nti ateeka engule ku mwaka. Nsaba Katonda akuteekere engule ye ku mwaka gwo guno ogwa 2022. Olabe obulungi bwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. N'aba ttiimu Ethiopia nammwe mwenna tubatumidde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale n'olunyiriri lwo lusabiremu, buli omu alusabiremu amugambe nga Mukama teeka engule yo ku mwaka gwange, omwaka ogwa 2020 Mukama aguteekeko engule ye mu linnya lya Yesu Kristo. Olabe obulungi bwe, amakubo amalundiro go gatonye omukisa, gabeere nga gatonye omukisa. Agambe nti gatonyesa agambe nti oteeka engule ku mwaka bwe bugimu bwo, n'amakubo go gatonyesa obugimu, gatonyesa mu malundiro g'omu ddungu. Mu ddungu nga oyina eddungu ly'olimu, Katonda atonyeseemu omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Abalala bonna nga balaba obukalu naye nga ggwe olaba mukisa, nga ggwe olaba mukisa mu linnya lya Yesu. Olwo olunyiriri ndukuwadde lusabirengamu
naddala omwaka guno gwonna ogutandika osobola oddutandika oddusabiramu ne kaakati omugambe Mukama tonnyesa omukisa mu mikono gyange, mu mirimu gy'emikono gyange tonnyesaamu omukisa, mu byenkola tonnyesaamu omukisa, kubanga tusabenga, Bayibuli egamba nti tusabenga obutakoowa. Ono agambye ttiimu Busoga, ate mmwe mbaagala nnyo. Ttiimu Busoga, ttiimu Buganda, ttiimu Bugweri, ttiimu zonna ttiimu mbaagala nnyo. Ttiimu Embalala, ttiimu mwenna Mukama abatuweera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kale ka tugende mu nnyiriri ze tugenda okusoma bikula Matthew, Matayo essula ya 2. Matayo essula ya 2. Eggulo twasomye ne tusoma ku basajja abagezigezi. Ate oba ono mpiima bambi kiki ekimutawaanya? Mpiima mumubuuze, Mpiima kiki ekimutawaanya? Kubanga ffe tuli mu kigambo kya Katonda. Mumubuuze bambi kiki ekimutawaanya? Nonaani? Mpiima Christopher, kiki ekikutawaanya musajja wattu? Tuli mu kuyiga kigambo kya Katonda. Kakati ndowooza ate obuze. Mumugamba alabika abuze. Alabika ndowooza abuze Mpiima. Mpiima abulidde ddala. Kale Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Matayo essula ya 2. Eggulo twasomye Matayo essula ya 2 nga tusoma ne tugamba nti abasajja abagezigezi tebaddayo ewa Kerode, kubanga Kerode yali ateeseteese ng'ayagala bakozesa amanye details ezikwata ku mwana gye yazaalibwa agenda amutte. Kati njagala nkutegeeza olunaku lwa leero, bw'obanga walokoka ate toddayo. Bw'oddayo obanga we twasomye eggulo mu Proverbs. Twasomye Proverbs 26. Twasomye Proverbs 26:11. Proverbs 26:11. Yes. Twasomye Proverbs 26:11 negamba nti ng'embwa bwedda mu bisesemye byayo, bw'abeera bw'atyo omusirusiru addiŋŋana mu busiru bwe. Kakati okiraba kwegamba bw'odda emabega ng'omaze okulokoka naye ate n'odda emabega obanga embwa edda mu bisesemye byayo. Kati bambi beera ngo abasajja bano abagezigezi. Abasajja bano abagezigezi abajja okunoonya omulokozi, bwe baamala okumulaba omulokozi tebaddayo mu kkubo gye baaviira, tebaddayo kudda, kubanga Kerode yali ayagala baddeyo bamubuulire omwana azaalibwawa asobole okukola ki, asobole okutetenkanya engeri gy'anaamutta. Okitegera? Kati sitaani bwegamba nti sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Okitegera? Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Kati bwebwo obuzibu bwa kugamba gwegwo omulimu gwa sitaani, yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Akati Kerode yali ayagala kuzikiriza Mukama waffe Yesu, naye yali ayagala kukozesa abasajja bano abagezigezi. Naye olw'okuba baali bagezigezi, bwe kyali kibaleese kyali kyakunoonya mulokozi. Era omulokozi bwe baamunoonya ne bamulaba, tebadda mabega, wabula baasalawo ne bayita mu kkubo eddala. Mukwano gwange mpuliriza. Bw'obanga owulira oyagala kubeera mugezi mu Katonda, oba bw'obanga oli mugezi mu Katonda, oba nga wasenga Kristo okubeera omulokozi wo, oli mugezi nnyo. Toddanga mu bintu bye walimu. Toddanga mu makubo ge watambulirangamu. Toddanga mu bye wakolanga, kubanga bw'obiddamu obanga embwa eddiŋŋana mu bisesemye byayo. Okitegeera? Kale leka tusome Bayibuli. Leka tusome Bayibuli. Nene twakanga nungi.
netiwaaka terina buzibu, sooka ocekinge ku netiwaaka yo eyiyo yennyini gy'oba osooka ocekinga, naye yaffe eteredde. Bayibuli egamba mu Matayo essula ya 2 agamba nti awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beeserekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi nga bagamba nti ali ludda wa eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira era n'ab'e Yerusaalemi bonna, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi b'abantu, n'ababuuza nti Kristo alizaalibwa wa? Nabo ne bamugamba nti mu Beeserekemu eky'Ebuyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti naawe Beeserekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe, alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama, n'ababuuliriza nnyo ebiro emmunyeenye byakamala okulabika, n'abasindika e Beeserekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulabanga ne mujja ne mumbuulira nange ndyoke nzije musinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda, laba emmunyeenye eyo gye yabalabikira ebuvanjuba, ne bakulembera ne bajja n'eyimirira waggulu omwana waali. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka nnyo essanyu lingi nnyo, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode, ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Mukama waffe yeebazibwe. Ndowooza Bayibuli ogiwulidde. Abagezigezi bajja okunoonya omulokozi. Abagezigezi be banoonya omulokozi. Omulokozi si yanoonya, wabula abagezigezi be banoonya omulokozi. Kati bw'ate bwe bamala abagezigezi okunoonya omulokozi ne bamulaba, okitegeera tebadda mabega, tebaddayo. Bw'obanga wanoonya Kristo n'omulaba n'olokoka, toddanga gye wava, toddanga mu mize gye walimu, toddanga mu makubo ge watambulirangamu. Bw'obanga walinga oli mulogo ng'oli mu masabo, toddangayo. Abagezigezi tebadda mu makubo ge baatambulirangamu. Abagezigezi tebadda mu kkubo ge baalimu. Nkulamusizza nnyo muganda wange Phoebe, Mukama akumpeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Abagezigezi badegamba nti abagezigezi tebadda, bwe bamala okulaba omulokozi tebaddayo gye baava. Ab'emikwano tulekeraawo okudda gye twava. Eggulo nabagambye ne mbagamba nti bw'obanga mikwano gyo gyonna gyalinga mitamiivu, toddayo. Gwe nga walokoka, toddayo mu bufo gye mwanyweranga, gye mwatamiriranga, toddayo. Ne bw'ogamba mbu simanyi ogenze kubabuulira njiri, togendayo. Enjiri ejja batuukako kati ku social media kweri, ku radio kweri, ku ma TV kweri, toddayo gye wava. Gwe fuba okulaba nti obulamu bwo butaasibwa. Bwe bunaataasibwa nabo bajja kulabirako balabe ng'obulamu bwo bwakyuka. In fact gwe kennyini ojja kufuuka enjiri, bo bennyini bajja kunoonya. Wulira Bayibuli bwegamba mu Yeremiya essula ya 15, Jeremiah chapter 15
Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15 verse 19. Tekwa kubanga yeyo. Jeremiah 15:19. Uliya Bible egamba nti Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggyamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye ggwe toddanga gye bali. Yeremiya essula ya 15 olunyiriri lwa 19 tutandikiddeawo ku 19 naye era zonna tujja zimalayo. Olwabiri lugamba nti era ndikufuula eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera era balirwana naawe naye tebalikuwangula kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola n'okukuwonya bw'ayogera Mukama. Era ndikuwonya mu mukono gw'ababi era ndikununula okukuggya mu mukono gw'ab'entiisa. Mukama waffe yeebazibwe. Ninga sinaba kulaba muntu awandiika. Sirabye muntu awandiika. Egambye mu Yeremiya essula ya 15 tandikira ku lunyiriri lwa 19. Jeremiah chapter 15 from verse 19. Sirabye muntu awandiika. Sirabye muntu awandiika. Agambye nti Mukama kyava ayogera bw'ati. Mukama yennyini. Ate era Bible egambye Nina Mukama kumpera omukisa. Bible egambye nti bano abagezigezi Mukama ye yabalabikira mu kirooto. Yabalabikira n'abagamba temuddayo mu kkubo lya Kerode. Temuddayo kubanga bwe muddayo waliyo kuzikirira. Kubanga Kerode yali asaza amagezi ng'ayagala kutta mwana. Okitegeera? Kerode princess wa Bobby nawe Mukama akumpeera omukisa. Kerode yali asaza amagezi ng'ayagala kutta mwana. Kati njagala nkutegeeze nti sitaani budde emabega. Sitaani asala amagezi gonna. Kyobulaba nga akuleetera kino n'akuleetera kiri. Kyayagala ayagala odde emabega. Ayagala kusuuze kye wakkiriza. Ayagala kulemesa kino kye watoola. Njagala nkutegeeze beera mugezigezi nga bano abagezigezi bwe batadde amabega. Naawe beera mugezigezi todda mabega. Tewali mbeera esobola kubeerera. Embeera tebeerera. Sitaani ne bwagolokoka atya n'aleeta embeera efaanagana etya todda mabega. Okitegeera? Togezza kudda mabega. Sitaani ne bwafuukula. Wa Bible egamba nti sitaani asobola okufuukula enfuufu. Ne bwafuukula bw'ati enfuufu Mukama ng'ayimusa omutindo. Todda mabega. Agambye nti Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange. Era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggyamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Okwawula eby'omuwendo nga onoonya mulokozi nga tonoonya byamagero. Okitegeera? Yawula eby'omuwendo bwe walokoka kunoonya mulokozi oba walokoka kunoonya byamagero. Walokoka kunoonya mulokozi oba walokoka kunoonya byamagero. Walokoka kuvuga mmotoka oba walokoka kunoonya Yesu. Kubanga Yesu byonna birina kankubuulire. Yesu byonna abirina. Naye tunoonye omulokozi. Ajja kwogera naffe. Ajja kutubuulira kiki ekyokukola. Olaba bano bwe baanoonya omulokozi. Bwe baamunoonya bwe bati. Mu ekiro Mukama n'abalabikira n'abagamba temudda mu kkubo liri. Ekkubo liri erya Kerode mulimu okufa. Ekkubo liri erya Kerode mulimu obutemu. Ekkubo liri erya Kerode si ttuufu. Ab'emikwano ekkubo lya Sitaani si lituufu. Amakubo toddanga mabega. Beera mugezigezi. Agambye nti Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggyamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Balidda gy'oli naye ggwe toddanga gye bali.
balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Nakusomera olunyiriri luno nga nkugamba nti mikwano gyo gye wakula nagyo newankubadde nga baali balungi nnyo, naye ebigurupu bye mwabeerangawo nabyo nga mufuuwa emmindi, nga muli mu njaga, nga mugenda mu masabo, nga mugenda ne mutamiira, nga mugenda byonna bye mwabeeranga nabyo toddangayo. Ebigurupu gwe bijja kunoonya gwe ky'oba okola lokokera ddala, kubanga bw'onoolokokera ddala Katonda agenda kukyusa ebibyo. Bw'onoolokokera ddala Katonda agenda kukyusiza byonna by'obadde agenda kulaga byonna, oba obadde mu buwambe, oba obadde mu busibe, oba obadde mu ki, Katonda agenda kuwonya. Katonda agambye nti ate agenda kulwanira olutalo. Okimanyi nti Katonda alwana? Ogwo osobola okudda onoonya bunoonya Mukama n'omukwasa ensonga, ye n'akola ki? N'atandikira awo. Gwe teweetaaga kwereega. Teweetaaga kuyomba, teweetaaga kukola ki? Wabula olina kunoonya bunoonya Katonda n'omukwasa ensonga zo n'omugamba Mukama ensonga ziizino. Kubanga yayogera mu Zabbuli. Yayogera mu Isaiah 41 verse 21. Isaiah 41:21 agamba nti muleete ensonga zammwe ez'amaanyi. Kati gwe ensonga zo lwaki oziraalaasa? Zikwate oziwe Katonda. Mugambe Mukama ensonga gundi ne gundi yino. Agambye bw'ati, n'agamba nti era ndikufuula eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera. Agenda kufuula Katonda. Agenda kufuula bbugwe ow'amaanyi ow'ekikomo aliko olukomera. Katonda agenda kussaako olukomera ng'omubi ne bwafuukuula atya enfuufu, ng'omubi ne bwasituka atya, nga Katonda akutaddeko obukuumi, akutaddeko obukuumi bwe, akutaddeko olukomera lwe olw'obukuumi, ng'akwetoolozza omusaayi gwe, tosobola kusigala kyekimu. Agambye nti era ndikufuula eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera. Era balirwana naawe naye tebalikuwangula, kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola n'okukuwonya. Ab'emikwano, amaanyi gaffe sigagenda tulokola, sigagenda tuwonya. Kati njagala kati kino nkikubuulirako mu 2020 tumanya nti omwaka ogwo gwa 2020 ogenda guyitamu naye si lw'amaanyi go. Togenda kuwangula lw'amaanyi go, naye ogenda kuwangula ku lw'ekisa kya Katonda. Ogenda kuwangula ku lw'ekisuubizo Katonda kyakugambye. Gwe ky'oba okola kiri kimu, komawo eri Mukama. Va mu ebyo by'obadde otambuliramu, va mu makubo g'obadde otambuliramu. Oyinza okuba ng'obadde waseerera n'odda emabega. Vaayo, komawo mu makubo. Agambye nti bw'olikomawo nange ndikuzza. Katonda mweteefuteefu okukuzza mu maaso ge, okukuzza mu pozishoni ye, okukuzza mu makubo ge. Mweteefuteefu. Okitegeera? Bayibuli egamba nti Katonda waffe ajjudde ekisa n'okusaasira. Alwawo okusunguwala, ayanguwa okusonyiwa. Ajjudde ekisa n'okusaasira. Katonda si mwana wa muntu. Omwana muntu yakwatibwa obusungu n'agaana okusonyiwa. Naye Katonda si mwana wa muntu. Ate n'abali mu Katonda, naffe ate tweyisa nga Katonda bwe yeeyisa. Okitegeera? Naffe abali mu Mukama. Kwegamba okirabayo abatume mu bikolwa by'abatume, Bayibuli egamba nti babatunuulira ne beewuunya nga balina obuvumu, nga boogera n'obuvumu, boogera ebigambo n'obuvumu, babyogera n'okukkiriza. Ne beebuuza, naye bano abatume aboogera n'obuvumu bwe batyo, aboogera n'okukkiriza, ne bajjukira nti baaliko ne Kristo. Era awo we baatandikira mu kibuga bakiyita Antiokia, we baatandikira bayitira nti Bakristaayo. Era ekigambo Bukristaayo kyatandikira mu Antiokia, akabuga baali bakayita Antiokia, kubanga mu ekyo ekibuga mwe baatandikira bayita Abakristaayo, kubanga baali ne Kristo. Era bwe baalaba obuvumu bwe boogeza, bwe baalaba faith gye boogeza, ne bagamba bano baali ne Kristo. Ekitegeeza
bakristaayo. Kiki kyentegeeza? Kristo nga bwe yali yeeyisa, naffe bwe tulina okweyisa. Nga bwe yali yeeyisa, naffe bwe tulina okweyisa. Tosobola gamba nti oli mukristaayo naye ng'ate odda mabega gye wava. Tosobola gamba nti oli mukristaayo naye ng'ate ologa. Tosobola gamba nti oli mukristaayo naye ng'ate olina ettima. Tosobola gamba nti oli mukristaayo naye ng'ate ebibala eby'omwoyo omutukuvu tebiri mu ggwe. Ebibala eby'omwoyo omutukuvu bw'oba owulira ng'oyagala bisomako, ojja bisoma mu Galatians chapter 5. Ojja kusoma Galatians chapter 5, Abagalatiya essula ya 5. Weewali ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Kakati bw'obanga oli mukristaayo, ekitegeeza ebibala eby'omwoyo birina okuba nga birabika mu ggwe. Okitegeera? Birina okuba nga biri munda mu ggwe. Kati Bayibuli egambye nti Mukama kyava ayogera nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange ng'okomyewo. Tosobola kulowooza nti ojja kuyimirira mu maaso ga Mukama naye nga totukomyewo. Okukomawo kitegeeza ki? Okukkiriza okuddamu okukkiriza. Oyinza okuba waseerera, oyinza okuba tewazaalibwa kugenda mu Geyeena, wabula wazaalibwa owangule. In fact Katonda yakuzaala, yakutonda kuwangula. Okitegeera? Kati atugamba tukomewo kubanga twali twabula, ffenna twali twabula. Bajjajjaffe Adamu ne Kaawa kasita baaseerera ne bagwa, naffe ne tuseerera. Okitegeera? Kati bwe tukomawo, omwana bwe tukkiriza Kristo n'abeera omulokozi waffe, tuba tukomyewo okuyimirira mu maaso ga Katonda. Kyava agamba nti Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire maaso gange, era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggyamu ebyo ebitagasa, oliba ng'akamwa kange okwawula eby'omuwendo omungi okubiggya mu bitagasa. Kubanga ennaku zino abantu balowooza nti no essente, bw'obeera n'essente, bw'obeera nga akawunti yo nzijuvu, awo oba olina eby'omuwendo. Ekyomuwendo ekisinga kwe kusenga Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Era weetaase okkirize Kristo nga n'omwaka tonaaguyingira. Ojja kulaba omukisa, ojja kulaba obulungi bwe mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana Katonda omulamu. Kati agambe nti era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggya mu bitagasa. Essente nnungi nnyo naye kankubuulire zirina we zikoma. In fact sente ze twewaana nazo oziraba zino kati ezaffe eza Uganda. Ne bw'oba olina ekizike sente eziriko ekizike e Kenya tezisobola kugula kintu antiru ng'omaze zivungisa. Okitegeera? E Kenya zino ekizike kya muwendo e Uganda naye TZ tekikola. Okitegeera? Kati ebintu ebimu biri limited. Biri limited. Ne bw'oba ng'olina $, yes, $, esobola okukola mu nsi yonna, naye ate ekoma wano tesobola kugula ggulu. Tosobola gamba nti nze nja kuwaayo $, nsobole okuyingira eggulu. Ekyo tekisoboka. Yawula eby'omuwendo okubiggya mu bitagasa. $, ya bbeeyi naye ate tegula ggulu. $, ya bbeeyi oba pound ya bbeeyi naye tegula ggulu, tegenda kugulira ggulu. Kati yawula eby'omuwendo obiggye mu bitagasa. Kkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo, ojja kulaba omukisa mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Kati Yesu, Bayibuli etugambye nti Mukama n'abagamba n'abalabula bano abaki abagezigezi, n'abalabula n'abagamba mbabuulire temudda mabega, ewa Kerode temuddayo. Nkugambye yabalabula n'abagamba nti ewa Kerode temugeza kuddayo. Ab'emikwano tetudda mabega, tetudda mu nkambi ya Sitaani, tetudda mu bintu bye twalimu. Ebintu bye twalimu tubireke. Mu masabo gye watambuliranga oyinza n'okuba nga wali musamize naye nga katekyagenda mu masabo naye nga akalimiko kasamize akalimi kasamize ng'oyogera bubi
ng'oyogera olulimi olusamize. In fact olulimi lwe twakozesanga nga tetunaba kulokoka tolukozesa. Todda gye wava kubanga bw'oddamu n'obikozesa obanga embwa eddamu n'eddiŋŋana mu bisesemye byayo, obanga embwa erya ebisesemye byayo. Kitegeera Bible olunyiriri luno mwe mwalumpadde eggulo, nze naadde manyi luli olwa 2 Peter naye kati luno lwo ate mwe mwalumpadde. Bible egambye mu Engero 26 okudda emabega. Kati njagala nkuyigirize okudda emabega kiki kye kitegeeza. Okudda emabega kiki kye kitegeeza? Kikino ng'embwa edda mu bisesemye byayo, bw'abeera bw'atyo omusirusiru addiŋŋana mu busiru bwe. Ekintu ekisooka bw'odda emabega mu bintu bye wali okola oba musiru oba musirusiru. Bible yino bwegambye mu Ngero 26 olunyiriri lwa 11. Nze sivumye era sivuma, nsoma Bayibuli gye nsoma egambye nti ng'embwa edda mu bisesemye byayo, bw'abeera bw'atyo omusirusiru addiŋŋana mu busirusiru bwe. Kakati tuve mu kuddiŋŋana mu busirusiru bwe twalingamu, kubanga ekituufu kiri nti twabeeranga omuntu ng'omusanga ng'akola ki, ng'omusanga nga anywedde n'awulira ng'ali haayi naye ng'ali mu kwokya kibumba, ali mu kwokya liva ye, ali mu kwokya liva ye, n'omusanga ng'akabuto kamuzimbye bwe kati naye ng'awulira nti wakabi kati naye nga takimanyi nti no walagi amuzimbizza olubuto, nga takimanyi nti walagi ali mu kumwokya, naye nga ye alaba ali haayi. Omusanga ng'afuuwa n'asika omukka, afuuwa sigala, afuuwa enjaga, n'agisika n'agifulumiza mu nnyindo, naye ng'alaba wakabi naye nga takimanyi nti ali mu kwokya lungs ze, amawuggwe ali mu gadistroyinga. Okitegeera? Omuntu n'omusanga ng'ali mu ki, ali mu kufuuwa mmindi naye nga takimanyi nti ali mu kweyonoona. Kintu ekisooka akamwa ke akawunyisa, ali mu kuvunza mannyo ge, ekibuna akivunza, ne lungs zennyini. Akankubuli ogwo omukka gwe mulowooza nti muguyisa mu nnyindo, ogwo omukka gwe gwonoona obwongo. Okitegeera? Ogwo omukka buli lw'ogusika bw'oti n'oguyingiza munda gwonna tegufuluma. Wabeerawo ogumu nga guyingira mu bwongo, ogenda okulaba omuntu atabuse obwongo naye nga gwowoza oli wakabi, osika omukka ne gufulumira eno, simanya n'oguyingiriza eno gwonna tegufuluma, gusigalamu munda. Ogenda okukakana ng'obwongo butandise okukyankalana, ogenda okukakana lungs zo ng'ozookya, oli mu kwokya lungs zo, olaba ng'owakabi. Okitegeera? Olaba ng'owakabi, olaba ng'omugezigezi, naye oli mu kweyokya, oli mu kweyonoona, oli mu kwetta wekka, oli mu kwepoizoninga. Ab'emikwano, tuve mu bintu bye twalingamu, tebigasa, bya busirusiru. Tosobola gamba nti oli kati kubanga bw'otandika okunywa sigala oba enjaga ng'okyali mwana muto ku myaka egyo, w'oliwereza emyaka 3 ogenda kutuuka, ogenda kuba otya, ogenda kubanga weemazeewo, nga weemazeewo. Olaba bana abakola ki, abagoberezi bono omusajja Omu-Ethiopia bamuyita oba ye Bob Marley, I think Bob Marley, abagoberezi be. Okimanyi nti n'omusajja oyo yagenda okufa ngali ayina kilo 3, omusajja omukulu, a grown man, okubanga atuuka okufa ng'ayina kilo 30 kilograms, oba yali 32 oba 30, nga omusajja omukulu, yeeyokya lungs, yeeyokya nga takyasobola kuddawo, naye ng'ate omuntu omusanga nga yawulira wakabi ayisa muno, simanya omukka baguyisa ne mu matu. Kati nkubuuza, omukka okubanga gutuuka ne guyita ne mu matu, olowooza teguyingira mu bwongo?
olowooza kiki olowooza tegulina side effect gye gukola mu bwongo obwo. Njagala nkutegeeza tetudda gye twava. Lokoka olokokere ddala. Geyena gyeri n'eggulu weeriri. Eggulu liriyo ne geyena eririyo. Naye ekyenjawulo kiri nti sitaani yakolerwa geyena n'emizimu gye. Geyena yakolerwa sitaani n'emizimu gye, teyakolerwa ffe. Kyovola nti Bayibuli egamba nti Katonda bw'atyo, Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo omwana we omu yekka eyazaalibwa omu. Buli amukkiriza alokokere ku ye. Ekitegeeza amukkiriza aleme genda mu geyena, kubanga geyena yakolerwa sitaani n'emizimu gye. Emizimu egyajeema, ffe tuleme kubeera bajeemu, kubanga ffe tetuli mizimu. Ne bamalayika abajeema baafuuka mizimu, baafuuka misambwa, era beeba abatambula, emyoyo gye gitambula ne gitta abantu ne gikola gitya. Kati abasamize gyegyo gye basamirira. Kati ffe tetuli mizimu, ffe tuli bantu, abaana ba Katonda, abaana ba Katonda be yatonda tusobole okusikira obwakabaka bwa Katonda. Tetubeera bajeemu, tetuddayo gye twava, wabula tulokokere ddala mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mbaagala nnyo ab'emikwano, naye sigenda kusukkawo wano. Njagala obbaagaliza omwaka omujja omulungi, omwaka ogwa 2022, omwaka omulungi, omwaka ogw'essanyu. N'abasomedde olunyiriri, nsaba Katonda ateeke engule ye ku mwaka gwo ogwa 2022. Mukama abansanyusize era abankolere bulungi mu linnya lya Yesu. Entanda gye mbawa, tetudda mabega. Toddanga mabega, toddanga mu bye wakolanga. Nga Katonda bwe yalabula n'agamba abagezigezi nti temudda mabega, temudda wa Kerode, kubanga ewa Kerode waliyo okufa. Naffe bwetyo bwe tuba tukola, tetudda mabega, kubanga wodde mabega waliyo okufa, waliyo endwadde, waliyo okufa, waliyo obubi. Bayibuli egamba nti omuntu bw'alokoka naye ate n'amala nadda emabega, emizimu giri egyali ngimufugiramu gidduka ne gireeta ginne waagyo emirala 7. Emirala 7 ne guno ogwali gumufugiramu gibeera 8. Bayibuli egamba nti ebintu by'omuntu oyo eby'oluvannyuma by'omuntu oyo bibeera bibi nnyo. Okitegeera? Kati y'ensonga lwaki tetulina kuwa sitaani bbanga. Tetudda mabega. Tukkirize Kristo, tukkirize Katonda, tukkirize n'omwana we Yesu Kristo eyajja ku nsi okutulokola. Tugenda kubeera abalamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Etugambye tetuddangayo gye twali. Bo bajja kujja, bonna boolumirirwa bajja kujja, bajja kuwulira enjiri. In fact gwe kennyini ogenda kufuuka enjiri gye bali. Mukama abampeera omukisa era banjagalire. Saavisi yaffe ku 31st nga 31 ku Friday, service egenda kubeerawo. Egenda tandika ku ssaawa 3. Jangu tusabire wamu, jangu tunoonye Katonda wamu. Era egenda kubeera live, era tujja giweereza live nga bulijjo service zaffe okuva ku church bwe tuzikola. Okitegeera bwe tuziweereza live. Mujje tusabire wamu. 31st tugenda kubeerayo ku Bati Valley ku Word of Salvation. 31st wetuli. 31st service egenda kubeerayo. Kale Mukama abampeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tetudda mabega, wabula tugenda kulokoka. Tiimu kulokoka, tiimu kugenda mu ggulu, tiimu kuwangula. Tuli bawanguzi bassebo ne bannyabo. Tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kubanga atuula munda muffe w'amaanyi, yawangula amagombe, yawangula okufa. Naffe tuli bawanguzi mu linnya lya Yesu. Jangu tumunoonye, tugenda kuyingira omwaka era ku first nako tugenda kubeerayo ne service. Naye omwaka tujja tugu asharinge n'essaala. Newankubadde ng'ekiro tetujja kubeerayo, naye tugu asharinge n'essaala ku 31st. Mukama mulungi abampeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo. Kale leka tusabe. Taata omulungi, kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde. Osaanidde amatendo, osaanidde ekitiibwa, osaanidde obuyinza.
Mukama twongera okukowoola kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ekigambo kino Mukama kikole mu bulamu bwaffe taata. Ekigambo kino Mukama kituluŋŋamye ssebo kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tuyimusa abantu bonna abaali baseerera, abaali badda emabega. Nsaba Katonda waffe obakomyewo, ffenna otukomyewo Katonda waffe Mukama kitange, tusobole okuyimirira mu maaso go kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Yongera otunyweza, yongera otulabisa ekisa kyo. Mukama nnyimusa abalwadde obasumulule. Nnyimusa Mukama kitange abadde mu nnaku, ababadde mu buyinike, Mukama bawonye era basumulule. Golola omukono gwo Mukama otaasa abaana bo abadde bakaabiridde ebbanga ddene, bavudde wala, bava wala, bakunoonya. Mukama nsaba obalabikire Mukama kitange, obatemere kuba tali kkubo, weegulumize era weetwalire ekitiibwa. Nsazaamu buli nteekateeka yonna ey'omulabe Sitaani, ngisazaamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Buli maanyi ga kizikiza, emyoyo gyonna emibi, egy'okusiraana, egy'okudda emabega, gyonna ngiragira okufa n'okwokebwa. Omwoyo gw'okudda emabega tugulagira gufe, tugulagira gwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tunyweze n'omukono gw'Omukama kitange, tuwanirire we tubadde tuseerera, we tubadde tugwa, tuwanirire. Wanirira abaana bo, wanirira abaana ab'obuwala, wanirira abaana ab'obulenzi Mukama kitange, wanirira abaana ababadde tebalina bibuuzo naye Mukama fuuka ansa yaabwe Katonda waffe Mukama. Wanirira abakazi, wanirira abasajja, wanirira Mukama kitange taata obulamu bwaffe taata, wanirira Mukama, ffenna tuwanirira, weegulumize era weetwalire ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe gitagwawo. Amiina, amiina, amiina. Mukama abampeera omukisa, naye sisobola kuvaako nga sikwatuzza bulokozi. Omukono gwo guno ogwakono oguteeke mu kifuba, ogwa ddyo oguteeke waggulu, ogambe nti Ayi Yesu wange, nkwebazizza olw'olunaku lwa leero, nkwebazizza olw'ekigambo kye mpulidde. Mbadde naatera okuseerera, mbadde naatera okugwa, naye olunaku lwa leero nsazeewo ssebo okuwa obulamu bwange nga sikakiddwa. Era nsaba kabaka w'abakabaka, taata omulungi, kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo nkwebaza olw'abaana bo abalokose leero naffe abalokoka edda. Nsaba ffenna otunyweze, tuwanirire, tuyambe tusobole okuyimirira mu mitawaana n'emiteeru gy'ensi eno, tusobole naye ffe tusigale nga tuyimiridde ng'era tulokoka nga twatula nti Yesu ye Mukama. Tukoowola Omwoyo Omutukuvu ayongere otuluŋŋamya, ayongere otutaasa, ayongere otuyigiriza ekigambo kyo, tuleme kugwa newankubadde okudda emabega. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi, abampeera ennyo omukisa. Mbagambe tugenda kubeera ne saaviisi yaffe ng'ennaku z'omwezi 31. Jangu tusabire wamu. Tugenda tandika ku ssaawa 3 ez'okumakya. Saaviisi egenda tandika ku ssaawa 3 ez'okumakya. Jangu tunoonye Mukama, jangu tumunoonye, tumutegeeze ensonga zaffe, tuwonge omwaka gwaffe mu mikono gye. Omwaka gwaffe guno ogwa 2022 tugukwate, tuguteeke mu maaso ga Katonda, tugumukwase ateeke engule ku mwaka gwaffe ogwa 2022. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo, naye Yesu yasinga otwagala. Ttiimu zonna mbatumidde, ttiimu z'Essameshonize, mwena tubatumidde. Happy New Year!